nate tukomyewo ne senga w'omwana eyagoba mama ki siri senga wa mwana ndi senga wa Nakibuuka azaala Nassolo. Senga wa mama wa Nakibuuka. Ndi senga wa Nakibuuka azaala Nassolo. Buzibu buva ku ki? Obuzibu buno okulaba okwange waliwo ekintu ekyabuusibwa amaaso naddala ku sayidi ya Saamu ono kojja w'omwana ayina bye yabuusa amaaso tajja obuvunaanyizibwa ku maama w'omwana ye n'afuuka nti kati ate yanoonyeza omwana famire. Era bamuyinako akakwate. Nedda. Maama w'omwana yamanyi abaana be bye yabazaala. Yagaba abaana mu kika. Yamanyi. Saamu abaana abalabye bukulu. Ate atandika ati batandika okugamba nti nze mbayambye mbafunidde famire. Maama tabaddeewo. Maama taliiwo. Avunaanyizibwa tolaba nga yatyoboola nnyo mwannyina. Ayinza obutatyoboola kuba yakuze n'omwana. Takulanga na mwana. Takulanga na mwana. Saamu talabiriranga ku baana abo. Mutabani wange Kiyega yalabirira abaana. Era yagaana okuyimba mu mukolo nga guli ewa Saamu. Kati ate yabalabirirawo. Ola wange abaana ina be yabalekera. Era nange nagendangayo. Era nga bw'angambye yabalekera ba sisita be. Omu kwabwe yafuuse maama. Ekiseera kino. Bwe yasindikiranga ssente alabirira abaana abo paka ekiseera bwe kyatuuka. Kale ekiseera kyatuuka ate ne bavaayo ne bagenda ewooli mwannyina w'ono mukulu waabwe bonna. Ne babeera era gye yabajja then n'abatwala. Oba engeri gy'atabadde mu ggwanga ono yasinga okutegeera omwana. Ono yakoze emikolo. Muganda w'ono oba mwannyina w'ono. Anti mwannyina w'ono yakoze emikolo talabiriranga ku baana. Yalabirira abaana ye yagaana okweyimba mu kino ekintu. Nze nalabawo okunyooma n'okweyingiza mu bitakukwatako. Nannyini mwana akugambye omukolo ngutwala waabwe. Ate gw'oyimirira otya n'ogamba nti nze omukolo era nina guteeka wano. Kiki kye yali ategeeza mu kyo? Mwannyookaze akugambye nti njagala omukolo munnange nze nguteeka entinda gye nzaala abaana ate nze nguteeka nkyengera kubanga nze ndi bweti. Tolaba nga waliwo ekintu. Anti osanga yali ayina kabondi ako n'omwana enkolagana eyo n'omwana ng'omwana ono yasinga okutegeera omwana okusinga mmwe kuba mubadde bweru myaka 2. Omwana naye ali bweru. Mwana si waakuno omusajja yamugje bweru baavudde bweru ne bategeka emikolo. Basi baavudde eri ne bategeka emikolo gyabwe. Ekyo sikiganye anti ebbanga lyonna lyakuze maama tabaddeewo. Akuze na bano bannyina ba maama. Asanga bwe bayinza okubanga maama akugambye maze emyaka 22. Emyaka 5 gye yamala nga talina n'abaana be. 5 n'abatwala kati egisigadde yabadde nabo gibale 5 just gye gyabadde no Uganda gye yabaleka nga tali nabo gyokka egisigadde kwa 22 toolako emyaka 17 ali nabo abaweerera akola kati waawo oyo kojja wajjira tiyabadde nabo ebbanga eryo. Biri bye nkugamba ebyo bwe yasooka okubeera n'oli nnyina w'ono ne baganda be gye emyaka 5 mwe yatereereza ebintu bye n'asitula abaana nebba ne batwala abaana. Kati egyo emyaka 17 giri 5 gibale nti baamala nabo ng'ate tebali n'ono. Maama w'ono adda ku ono ye omutuuzaamu agamba ki? Nze abantu abo nagendayo nga mpulidde embeera eno gwali mwezi oba gwa 5 oba gwa 4 ne ngenda ng'embeera ngiwulidde
ate era be bantegeeza nga kitaabwe gwe nga kitaabwe nze kitaabwe kuba bampita ssenga bali nabo bampita ssenga nandibadde bamboola kubanga bamboola nze ndi mu bbeere era bawunzika banvumye tudduka ne mu sisita wange gwenzirako tugenze mu maka omwo olwo embeera bwe tugitegeerera kojja amaze okuva ebweru azze embeera baggulawo omukutu ne batuyingizaamu ffe tetubimanya ono tannaŋŋamba ti omwana agenda kukola kikwanjula kati baggulawo omukutu folamu egenda okusonda ssente igundi ya kalo kati ate the end of the day tugenda okubikula kimwe mubulookingibbwa temuteekeddwa kubeeramu nze mbajjeemu Lutwama ye Lutwama Saamu era mubulookingiddwa baye Lutwama kuba tuli babbeere ekiki tuzirinnye ne muganda wange tugenze mu maka tutuuse mulina bali abawala bazze baganda boono bazze mu kifaananyi kye twalabanga bazze twakirowooza oluvannyuma nga bino bibaddewo tugamba bwe bulabe bwe baatuleta oba mwali musomola ebyama ebyali munda ate ebyali munda kati bo balina ekintu kyabwe akabondo nze byesiyinza kukakasa kubanga bajja bagamba waliwo abajja nga balinga abaganda ffe tugenze kuyomba era nze oli yaŋŋamba nze ne bono ndikodi nga biki ne mugamba nze munaye mbadde nyiga ssimu yange kati tubituulemu Saamu ye yasooka otubuulira nze omwana yaŋŋambye nti geka omukolo oba aweereza ne ssente babadde bagambye emikolo gyonna bagenda kusaamu ssente ne bwe twateekamu ssente naye ne tugamba katunoonye ssente nga ffe famire tubabuuza ate ffe mwabadde mutuggyeko ffe tetusonda anti ojja kusomola ebyama mu bitwala ewonsi mbadde nkugamba ne tubabuuza byamaki anti bino kwegambanga ebintu biwanvu naye nze nawunzika mbagamba bannange bw'aba maama yasobya omwana nga omwana yasobya maama nze ŋŋamba ffe twandigasse abantu bano ne tubuuza Saamu wali e Bulaaya na ebyo byotunnyonnyodde tewatuulako na maama wa Kalo kumubuulira kuba kati y'omu ku bazadde abaliwo kubatabaganya eri kwebyo byotubuulira mwandibadde ensonga muzimalira eri kati ate wano Uganda kuba oli mumulese eri kati wano e Uganda ate nga temwasobola kuteesa n'oli mugenda mu maaso nze ŋŋamba kati mwenga bwe muli bataano mutuuze Nassolo mumunnyonnyole kino kikolebwa bwekiki maama amusonyiwe emikolo gigende maama waakola ki waajagala oba kitagobwa oba awalala kuba abantu bapangisa nze amanya wonzika ŋŋamba omwana kyanasalawo kyenja okugenda nakyo era omwana yasalawo kyeyawunzika mu ddiiro naye ate sikiwa ne tumubuuzayo akabuuzo naye gwe singa kiyegga mukulu wo osoowagana n'omwana kiyegga n'agenda eri n'ategeka omukolo nga kwe toguliiko libbali si bukojja muganda we ddala kuba nabyo binyiiza abantu omwana n'atyawe kolo n'agutwala eno nabyo gyebiri kati n'agutegeka nga gwe bweyagala okutegeka nga tenakibuka tutegeke eno kiyega bwakutegeka owulira oti mpulira bubi bwe yaddamu bwatyo bwe yatuddamu kubanga ogaye mwana yasalawo kati omwana wo wano omuwala n'asalawo n'agenda ewa Kiyega Kiyega n'atamubuulirira kudda oba toyawudde nti bwe tunaaba tukoze emikolo ne giggwa nakibuuka n'omwana kolo nga giwedde emikolo nja kubayita wano mbagatte gwe nga jjajja w'omwana watuulamuuko n'onyumyamuuko n'omwana nafuna chansi maama nampa enamba y'omuwala omuwala nze nakoma omulaba nga wa myaka era emito ndibadde okuddamu ng'omulaba namulabye ku mikolo wano ku kyaki omwana nampa enamba omwana nenjogerayo naye mu bigambo wano kati oba bano baamanya nja kwogera n'omwana muwugule byonna osomole muwumbewumbe kuba bwe yagimpa neera muyina bwe namuweereza kati ne basala amagezi bambuulire bampeereza odyo bwa maama bwe yayogera ng'agamba bali be bagamba nti bubi bwe nabuwuliriza ba maama w'omuto yaŋŋamba nti Kalo yagambye
tukuweereza audio buno bwe yabaweereza bakale obulimu obukyamu obuwulirize kale by'onoomuddamu akuwulirize bulungi konze kirungi baba bumpeereza kyenazuula nti omuwala si ye yabuweereza bano baayagala kuwulira birowoozo byo nga mbuwuliriza bulungi nnyo maama bye bagamba teyavuma oli naye ekigambo nze kye nasomolamu mu byonna oba birungi oba bibi nawuliramu ono ng'agamba bwe mba nga nabakola bubi mu nsonyiwe obanga nina kye nabakola ekibi mu nsonyiwe kati okwo kwe nazimbira ebigambo byange bibuuliriraani byonna towuliriza biri naye owulidde okwetonda kwa maama yeetonze we mba nabayisa bubi mu nsonyiwe mu kantu kali kwe nazimbira mu nsonyiwe kumbe bano banziba amagezi bo baabiwuliriza mbu bajja biweereza omwana balabika omwana tebaabimuweereza kuba baali baagala boobedde abaagala bakole omukolo kuba omwana bwe baamala obbumpa ne bagamba omwana bulookinga omwana nambulookinga wayitawo ennaku 2 mukaalutwama nkubira essimu senga omwana wamuwuliza kwanza munnanga nti mwaŋŋamba mwe bajja okuyitamu badde nsuubiramu mwe bajja mumbuulire bye yazzeemu oba yakkiriza oba teyakkiriza kyala yanziramu yagambye tasobola nze ku olwo lwenkyusa n'ekyano nenva ku birowoozo by'embaga nenzira nga ndi ku sayidi ya muwala wange kuba nze nalisobola genda ku ebyo ebimpeebuula nalisobola omwana wange abeere wabweru nga bwe yali wabweru wa geeti ng'alaaja nanze nandi muli anti bajjajja tuzina nalaba nga nja mukosa omutima nembagamba oba muli bwe kutyo ng'omwana tasobola ne mubuuza omukyala ne mugamba naye musazeewo ani agenda okukola omukolo ku mwana oyo nga maama nti baganda be weebali otuddeko ne bakulu banno olinayo baganda twagenda ne muto wange era mukulu naye myaka tujenkanya kuba nze nkuze naye akuze musingako emyaka 2 otudde nabo obabuulidde byonna ebi ne mutabani wange kiyega naŋŋamba awera muta mukulu waba naŋŋamba abo bannema senga nkubuulire bannema tetumanyi kyali ku mutima gw'abali oba baayamba lwaki oba baalya bukadde bumeka tetumanyi omuntu bw'olema okuwuliriza munno kyagamba obeera muzibu mukulu munno musaayi gwo obeera muzibu ate buli muntu agenda nakuwabulwa ate nga bwe baba nga bakuwabula ku kitali kikyo kite kuba omwana si walutwama mwana wannakibuuka mwana ali ku bukojja mwana wannakibuuka obukojja buleke omwana wannakibuuka si walutwama kuleka nga lutwama agamba yeyazaala wannakibuuka omwana nga abantu bali bwe bagamba amaanyi ge yalaga oba nabyo bijjira ebyokugamba mu byamuzaalangamu bawolo nze nali mumanyi era nabeera nagendangayo ne mbakyalira ne bansanyukira omwami wange nampa kyampadde ate yamusanga wanga naye yali atambula bibi ayiri ku mirimu gye anti bwe weesiba nnyo ku kintu omwana wange ono mwagala nnyo tomujjana mu kisenge mukyalawo waawaka amala n'akugamba kirabika omwagala naye yeesiba nnyo ku kintu n'akiyitiriza yandifudde naaga naye kwegamba ffe twewuunya nakati tukyakyewuunya omutima gye yagujjo kati gwe essaawa zino bakulanga ki baani famire bano batabani bo ate bakoze bano batabani bo kuba mu statement ogamba bakubulokinga anti bwe babulokinga abo abaana bamwanyi oyo omwana wa mwanyinazi yambulokinga ne twebuuza ne sisita wange ye lwaki atubulokinze tugendayo atunyonyola twabulokinze nabangi nnyo bajja kusomola ebyama babiwooli ndowooza baali bagenda okukola omukolo era nga bwe gwali gwagula bagutagala gwaki kintu kyabwe ekitaliiko n'agamba kati okutuuka eri okutusomola ffe twali tugamba olwokuba tuli babbeere era tulamugamu neffe ate tulowooza asenga sibalinaako buzibu beere kitegeeza kyowedde okyogera naye nga kinnemye okutegeera omuntu omubbeere ye muntu kati
nze taata waabo maama wange gye yasooka okuzaala taata waabo bamamba kati maama n'avaayo n'ajja atuzaala eno mungo kati omuntu azaalibwa kati ffe ano batuyita ssenga naye nga tuli babbeere mu Luganda omwana atazaalibwa eri bakuyita ssenga wange omubbeere kati balina ssenga waabwe w'emmamba maama wange ye yamuzaala maama wange azaala ye yazaala ssenga baabali ab'emmamba kati ye taba mubbeera abassenga nze mba mubbeera olw'okubanga saazaalibwa eri mu mmamba yakwatagana naye oba naye ali ku sayidi y'abano era oyo namukubira ku ssimu senga baba wange nemugamba ensonga zino zempulidde yeerwaza pulesa zino tayagala bimusumbu nze bwati bwe tagenza nkitadde otayagala teyakingamba naye nze yaŋŋamba ndi wano nze ne pulesa zinuma ndi mulwadde nensagala mutaataaganya muyingiza mu bino twandikoze tutya era ye ku mukolo yaliyo omwana paka n'essaawa zino temukyayogera muzzukulu ate nti yalinnya ennyonyi yagenda n'amusangawo akasimu whatsapp zajja ezo tasobola tasobola bw'aba yambuloki nga wali nga tuli mubakumaakuma tubateeke wamu ate kati akyanjagaza ki ate yo nze ndi ne maama omwami wo kuba oli aba mwami wo oyoyogera naye omwami wange sijja kulimba mwami yali ngenda musanyukira nga tuli ekitabo oba okiraba nga tuli mu famire entuufu tusanyukire omwami kale oba twatufunye awalala watali bukojja banga obukojja buzibu abo abaana bazibu omwana ayitibwa omujja omwewalanga nno kino nze nkikuwulira yadde abakokole bawoza nnono teziriyo ennono gyeziri tufune ekifo oba ekitagobwa tewanyiridde munanga abava ebweru baagala binyirira tugenda abantu awalala famire bagiwe tenti yayo famire entuufu etali eno ennondeere maama tujaganye ne bajjajja natwandijaganyiza omwami ne tumukwata mu ngalo muyozaayoza kati namusanga wamunange nga yali kubagule ebbanga lyonna omwami wo lwabadde otoyogerangako ate namusanga wa Lutwama nze Lutwama ne baganda bali aŋŋamba toddanga mu lujja lwa Lutwama kino tekibaweebuula nga famire saawa zino ekintu kino kiweebuula okuba tewali kyakkola omuntu ekintu kimuluma ku mutima n'agamba kankole ono si mufu nakibuka si mufu akyaliwo ne bw'obeera wano ng'oli wano ngendo ng'evugira wali nga bakola omukolo ku mwana we gwakera enkya n'ozaala batamumanyiiko maanyi ge toyinza kusigala kyekimu ng'omuzadde gwamanyi bye wayitamu gwotobba era yaleeta okuweebuula kwonna Saamu Lutwama singa yawuliriza buli muntu awulirize munne ekitali kikyo kite ebweba okyagala nnyo simanyi Saamu kiki kye yali ayagala mu kintu ekyo sijja kulimba kuba namulabako nga yeewera ng'agamba nakibuka ne bw'anaaleeta amagye agalinga eggulu mu maka ge omukola ajja gutegeka kati yamanyi omwana ataliwe yamanyi ebyo namulabako simuwaayiriza nga yeewera n'abalokole nga bagamba tujja kusaba Katonda n'eggulu tulifuukuule ffe tetuli ku nnono naye amannya baagajjawa agamannya nno nga ga nnono nalukenga amanyi gye lyava oba nansuluga oba ani gonna nga bwe galina mbiru bamanyi emitendera gitambuliramu amannya ago amanyi abaagatuma era abaagatandika alyoka agamba ennono tetwagala oba baba bajja ku mwana mmwe nga mulaga mulimu okweraguza mmwe nga mutambulira nnyo ku nnono bye bajjamu byali byaki lwaki tebagenda bugenzi mu kyaki bandigenze bugenzi mu kyaki n'eri ebuzungu waliyo kyaki nga tebatawanye kujja mbya nnono ebyo byolaba byebyennono olowooza ennono kuzina amazina gokka kwanjula ebyo byonna bitambulira mu nnono n'ebyobuwangwa
eggulu ng'abazungu balaba bazze okwanjula ab'eggulu batuukiriza ebyabwe kyogamba eri Yesu baba tebamuliseeyo. Saawa zino omwana n'avaayo n'agamba jjajja nzize tuddemu tukole ebintu mu mateeka. Nze nkisanyukira kubanga oli ayinza okuba mwana muto tategeera nga yeetooloddwa abeeyita abalokole ne bamulimbalimba n'azibuka amaaso n'agana kino kye nakola kikyamu n'atandika okugatta ono mange ono maama nze nsuubira tekiba kibi bwakomawo kwe bayita okwetonda maama yeetonze anze jjajja wange yajja n'ankuba kyesaamanya nti kuba nanyiiga ne musamba neebase wansi yali asikako paasi yali ngolola ne musamba kale mu butanwa nga ninga yeerwanako ankubye jjajja wange nanyiigira nga ne bwe ŋŋendayo munyiivu jjajja kyamunyiiza tewali yaŋŋamba genda ggula kikopo bukaaliko ekikopo n'akasoosi engenda ku dduuka awo neŋŋamba nze ekigula tewali aŋŋambye. Omusanyuse ojjewo kiri jjajja yanyiiga angula kakopo ng'akasibako bankasibira mu kagundi nda nno byenkugamba bya 7 alina emyaka obanga 10 ansabika kakopo jjajja nsonyiwa munaisa kusamba mu bugenderevu kuba nali neebase wansi nwanakana naye ansudde wansi anzijako paasi njiremera kati ndowooza aba ne muteekako okugulu saamu kuba nti nagalula luli neyagana kati nentwala akakopo yansonyiwa naye nabo bino byansi bwe babanga batudde wansi ne bakkakkana nze mbeera musanyufu nkiwa ne maama asobola okuba omusanyufu ne bakomawo ne bagamba maama twasobya twakola kikuba bibaawo tamanya tusanyuka naye yawa ayinza okuwabizibwa ffe tuli balokole tubalokole nga balina bye balese emabega weewaawo abantu balokole nabo balina ebyabwe bye basirikidde ewano omulokole naye nga emabega nze manyine mu mateeka awo balina ge baamenya 10 agagumiza obulokole teweegombanga beegomba omwana wa munnaabwe ne bamukola ebyo okuba n'okwegomba tobbanga babbye ebintu bya nakibuuka tebyalina kugenda wakujja ogalaba amateeka ne baddira omwana ne bamuddira etteeka otyanga kitaawo n'ennyoko ne bamufuula obutatya nnyina taata taliiwo ye yafa taata taliiwo naye otyanga kitaawo n'ennyoko ne batutuuka omwana obutatya nyenyaabwe kubanga we nalabira nti teyamutya weewa newa faaza twali ewa faaza faaza omwana nga kweganga Yesu antabwesansa olabanga maama we tamutegeera totubuulira nnono tokola otya ffe totubuulira kweganga olaba tebigatta maama amugamba lino eryekkuba ettuufu eryo si ttuufu nyina eryange eryabali ate bali nabo balina ebizibu byabwe ebyabalema okutereeza ati amateeka baagamenya bayibuli beegomba omwana wa munnaabwe babbye ebintu ebyo baabibba kyanga kitaawo n'ennyoko amateeka 3 ye n'eddala liruwa lye baamenyaawo teweegombanga gali 3 ago 7 ge basigaza ago ge ganaabatwala mu ggulu baalimba era ne bwe batandingobye toddanga mu lujja lwa lutwama era sandigenzeeyo zino sibikola bo bagamba olabika weekobaana ne maama alabika alina byataatuukiriza eri omwana bo bye baatuukiriza gwe weekobanye ne maama mu bakyankalanyi bakozesa omwana tewali nze bwemba omwana nga namuzaala kalamojja kugamba omwana namuzaala kalamojja gwe maama w'omwana lwakyo nga mati siwe kalamojja
ate ogenda okufuna ow'enkole oteekewo ow'enkole wetolaba nga baliko ekikyamu nze kugambye omwana namuzaala Kalamojja be bamuzaala kakati nze njagala emikolo gibeere eno bali bajje bukyamu ki nze yankuza njagala kuba nze nakuzaala nze ategedde omwana oyo tobaddeyo nze nakuzaala era bwe nali muleka ne mukulekera ggwe maama nga mmanyi gye namuzaala Kalamojja gezezza kugeza saagala bamawulire banfune bubi gwe lwaki oteekawo ekisenge nti oyo simu era ng'alinga yaliyo Munyankole gwe lwaki oteekawo ekisenge oba toliiko katuli mba nkugeza kuki lekera oli gwe omuyambeko buyambi waawateteredde nga gwe ovuga ono nga yakutte we Kalamojja lulululu Kalamojja emupiira guvuddeko katugwongereko naye emipiira gyonna bagijjako ekisterialing ne bagikwata bo ne bavuga ekintu kyabwe nga bwe bakyaga faaza abanjula mutuddekoko ne mwogeramuko naye ne mugamba omukolo gwogenda okukola teguli mu mateeka twagendayo faaza ne tumunnyonnyola bakoze omukolo webiti naye byalimu kifuula nenga ffe temwategeera kubanga faaza yayita bali naffe n'atuyita ne tunnyonnyola naye faaza nga tabitegeera naye era nga birina kudda mu famire eno ne biterezebwa naye ng'abaana baliko akayumba ako akataabatereza abo bennyini 5 6 be bali balina okutereza omwana bakwatagane Nakibuuka omwana bamutereze ye gye bawulira nti nsobi munjogere Nnyango aliko byakika bye bimulondoola tewali si byakika buzibu ki obuli akuba abinemye otegeera famire ate anti naye nkugamba wenjagala otegeerere bw'abanga mwannyoko ze n'akugamba nti omwana wange namuzaala Kalamojja lwaki gwe wakana nti wamuzaala Mwankole gwe gy'otamanyi gye saamuzaala kabeere mwannyoko kabeerani lwaki kati nze nga mpakana nti Nakibuuka teyazaala mwana Kalamojja nga nangambye nti omusajja gwe nazaala mu Kalamojja era ne muno mu Buganda oba mu Baganda bokkoba ne mu nsi yonna baba mukyala yagaba omwana kati mwanyi Saamu ayingirirawa atandika ate okuzuulira omwana oli ekika kubanga yayogera maaso ga faaza anti faaza munnange bwe nagira neefuna taata olw'okubanga muganda wange yayina omusajja wampeta bagattibwa n'empeta mwannyina bune mutuuzaawo n'abeeranga taata faaza ye n'asiiga kazigo n'amanya ffe abazze ogamba nti bwe baatuuzaawo si taata olw'okubanga wampeta nannyini mwana agamba asome ne ku bipalati nti Nakibuuka yazaala omwana kola ogende mu maaso before before nga embaga tenaba bagukkiriza era yagukkiriza gutambulidde mu mateeka negutambulidde mu mateeka alaba ku bupapula bwa katikisimu nga kuliko Nakibuuka gamba munayinze taata aleeta omwana mwannyina ze awe maaso ga faaza tuli eri mu busenge si wano ku kyaki ku kadaali tukyalina mu busenga ne kadaali tannaluma father alina otereza ensonga yeekubidde era oli amugambye nze nasalawo neŋŋamba nti olw'okuba wampeta bba wa mwannyina baagattibwa mu mulokole baagattibwa alina empeta neŋŋamba katule mu kifo kya taata nga kojja yasalawo ebyo abyogera mpulira nze sikuwayiriza nga tutudde yali atudde wano nze ndi wano father yono ono Nakibuuka bali baana gwe okugaana ogaana ki byonna bye bakola si birambulukufu twabimunnyonnyola tetwali twagala kuleekaanira wali ku Christ the King twamugamba ne bwe bakyadde n'atubuzaabuzaao nti ate simanyi bakyadde ddi njagala kulaba omuvubuka bali mu kkomera bintu byali biwanvu nno nawulidde birimu n'amakomera anti kati bwe tugira tugamba katugendeko tulabe eddala aleeta omwana ono tumwetegereze eddala oba ye biyinzika oli gwe twalabye mu kwanjula
ati ffe ne twesogga mu kyaki ne tubeera twajjamu nga balina be bagatta ne tubeeramu ne muwala wange ng'era tugenze waliwo wano we boogerera kirabika ekyo ekigambo baba bajje bakijje nawo kubanga kigambo ki kino kye babuuza waliwo omuntu alina waliwo ekigaana abantu bano okugattibwa temwaliwo mu okuwanika mu waliwo anti nzija waliwo kirabika tekisoboka kubanga ne bwogenda oyinza okulemwa ne bamugatta sinzira ffe bye twalabye mwaliwo nga mulaba babuuza tetwaliwo twafuluma nga twagala kukola mivuyo twafuluma ne twebuuza musajja n'agamba ebyo tebikyasoboka nawali bayinza obutakyogera nako wali naye oyagira n'agamba abo mubamanyi tukyuka tetulaba abasajja bali muli tufulumye olwo bayingira abagole ffe tufuluma kati mu kufuluma mulinda kimere tuli ku Christ the King kyekimere ku Christ the King kibeerawo pulira bafuluma bayingira twebuuzaawo kati omusajja ng'agamba mubamanyi ayinza n'obakwatira wano ffe tetwatya nnyo ffe twali tetubamanyi nti oba bagenda tukwata ffe nga tugira ngamba nakibuka tubaleke tetuwaayo kiwandiko twali tugenze n'ekiwandiko kyaffe bano abaleese omugole si be batuufu famire tebaddeewo omusajja n'atugamba muveewo era ne tukkirira kati tuba tumazeyo tusala tugende ku Diamond Trust ng'emmotoka tetuzingako abasirikale nga tebeegira abatukuba mu mmotoka paka ku CPS mukoze musango ki kati twababuuza nga tukoze musango ki nga teweeguli nga teguliiwo nga batuvuga paka ku CPS abatutuuzaawo mu kantu awo tetwagenda mu sheero nga tutuula mbu tubadde tutaataaganya emikolo twagenda okulaba eddembe ly'omuntu tutaataaganya emikolo mwaliko ne ku TV ani ono omwogezi bamuyitaani ono ayogerera Onyango waliwo omulala aweesigire nga babadde bataataaganya omukolo anti afuna kiva ku ground kati tubeera awo ziwera ssaawa emu kitundu batugamba mugende onaakomawo ne report bakyanoonyereza nga eri bamaze okugatta ndooza emikolo gye twali tugenda otaataaganya n'eri ku akasiyamu eyo gye ndooza beeralikira tujja genda n'eri bwe tutya ne tumalira mu kkomera ebyebyo bisekera kati ssaawa zino gwe nga jjajja oli mwami wo ono muzzukulu wo kikyoyagala ku famire eno ne ku famire ekyenjagala ekintu eki kale bw'aba yakola ebintu manyi abantu tulwawo okukula ate n'abakulidde eri ebweru kwegamba embeera yaabwe bayanjawulo nze kyensaba kalu bw'abanga akulira eno ensi ekusitula n'ekussa nze mba nsaba kalu bw'aba ayina amukuulirira amuwulirize n'omwami wange awulirize Nazaala bayini bawulirize abantu abanaaba babatuukiridde okubabuulirira okuzza omutima gwa maama obukambwe bwe yalaga bonna si bulungi yawulira okunyolwa ku mutima kale ono yeekubemu ake manye nti ono maama era maama amuwulirize waliwo kalo byalina okuwuliriza ne maama nga maama ekyo kimukuutira alina okuwuliriza ebintu byonna nga bwe bigenda maaso kalo byamanyi ne byatamanyi maama yabimanyi amuwulirize bw'atamuwulirize ensi egula mirambo nze musaba n'omwami naddala kalo kuba kalo yatuyunga ku mwami kalo bw'atereera n'omwami atereera kalo awulirize maama mu byonna ebigenda mu maaso kuba waliwo era ebigenda mu maaso awulirize maama era maama amwetondere kuba bye yakola bw'aba alina social media bye baawuteekayo byonna ebimu abiggyemu abamubuulirira baawulira baogera
aboogera ku 10 bw'anaafunako 7 ng'ewagira maama agende n'7 asatu agaleke. Kagambo ka Kasemba eri abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abali mu mbeera eno kozi gye bali bangi. Yes. Akagambo akasembayo ku baana ab'obuwala, omwana ow'obuwala maama ne bw'alikola atya n'omulenzi maama n'akola bw'aba takuutikire muntu wabula nga mulina obusongasonga obutaliimu obutono ennyo kubanga buba butono nno munnange ne bugejja. Maama musonyiwanga, taata omusonyiwanga, kobeere mulenzi osonyiwanga maama ne taata. Omuzadde tasobya kuba nammwe mugenda kufuuka bazadde, muyinza okuzimba ekintu ekyo n'abaana bammwe ne bakibakola kuba mmwe mugenda okufuuka ate nga ffeena abazadde abakulu emiti emito gye gigumiza ekibira. Kalo ne mukulu Vincent abaana bwe bali bakola ebintu ebyo mulisanyuka, nammwe temulisanyuka. Temuzimba kintu ggwanga lyonna kutambulira ku bitategeerekeka kuba muba mufuuse bitategeereka. Ate weewuunye ekyaleesa ndowooza eby'ennono ebyo butafumbiriganwa. Omuntu bw'ofumbiriganwa n'oyagala ne mwannyoko kuzaala ekingiringiri. Ebingiringiri ebiyiika amalusu ebiri awo ebiri mu nju nga waliwo bye mwagatta jinizi ze mwagatta kola bintu ebyo weebuko ne Bayibuli ebyogerako tobikkulanga ku bwerere bwa gundi omuzizo Bayibuli nayo yina emizizo. Lwaki ogamba nti nze ndi ku nnono ate nja kukola omukolo ogutakolebwa mu nnono wo? Kye yasigaza awo yakimanyi yadde ali ku Yesu naye mu nnono erwawo okuvumbuka evumbuka yinza obutagisobola. ABM Media kwe tubadde emboozi ya mukyala Nassolo ne maama we. Maama si musanyufu ne jjajja nze siri musanyufu. Jjajja nno kale jjajja kale naye maama bw'anyiga nanga tukaabira wamu twalinga wali tebatusiba babiri nga nange tekinsanyusizza naye bannange mubeere nga bakkakkamu mutweseganye bintu byonna bibeeramu okuteeseganya n'ofuna abantu 10 nga bagamba ekintu kyekimu bw'olaba nga tokirinaamu kyamaanyi nnyo ne bwe kibaamu obugagga obw'amaanyi kite byansi kirekere bannannyini kyo bakitambuze. Bw'olowooza omuntu asobola okujja n'akubira pulaani wano era bw'oba oyina pulaani gy'oyagala wano oli tayinza kujja naga ate kakati waba akuwabye. ABM Media kwe tubadde erinnya Nsigadde Abdul Musoke. Subscribinge mwongere okusharinga content baffe tukyayongera okuvumbula ebikwatagana ku mukyala Nassolo maama ne jjajja Basiibuti.